po jako akawuwo. Atenga tulina ne partnership zino agreements etusayininga ne credible NGOs. Abakungu okuva mu kitongole ky'obwannakyewa ekimanyiddwa nga Sasakawa Africa Association ekyavaayo kulwanirira omutindo gw'emmere n'akatale kaayo ku lukalu lwa Africa nga kino kyagunjibwawo mu mwaka gwa 1986 balabudde bannayuganda ku mmere gye bagula naddala ey'empeke ng'eneemu yazuuliddwa ng'erimu obutwa obutayinza kulabwa n'amaaso obumanyiddwa nga aflatoxin ng'oluusi buva ku buwuka. We take back the information to the farmers so that they can produce what the market demands. So there is always a market survey and we guide by giving the farmers that information. Okusinziira ku Dr. Dennis Murangira okuva mu kitongole kino agamba nti okusinziira kunoonyereza okukoleddwa bannayuganda basaanye okuba beegendereza nga bagula emmere y'empeke naddala ebinyeebwa nga bwagenda mu maaso n'okunnyonnyola. Okubeera nga mugula ebinyeebwa bye bamaze okukola ki ebyo ebiringa akawunga babiyita okusekula ebise. Agamba nti buli munnayuganda yandifuddeyo nnyo okwewala okugula ebinyeebwa ebisekule olw'ensonga nti bino oluusi ababisekula tebooza byuma olwo obukuku n'obuuma obutono ne bigenderamu. Lwaki? Nti kubanga wali bw'ogenda wansi eri mu kisenyi mashini ze babikoleramu tebazooza. So kiba kitegeeza ki? Nti kubanga tebazooza obukuku bubeera nga bukola ki? Bukula. So kitegeeza nti n'obwoteekamu ebinyeebwa ebirungi bijja kuvaamu naki n'obuto. So kikuyamba nnyo obeera mwegenderevu nnyo singa oba oguze biki ebyempeke byolaba nti tebirimu ki biri bulungi nga birungi nnyo. Dr. Charles Kisembati agamba nti ekiviiriddeko ebintu nga bino okubaawo ssaako n'akatale ka wano okugwa mu nsi endala kwe kuba nti abalimi n'abasuubuzi oluusi bamala gakola ebitali ku mutindo n'ekigendererwa eky'okufuna ensimbi amangu ne batafaayo ku kikigenda kuddirira. Kati awo bwe tukyali tetunnaba kutuuka gye tukola ki gye tulaga. Kye tulina okukola nti kwongeramu obukugu twongeremu ensimbi tusobole okutwala eggwanga lyaffe mu maaso era kyekyo gwe mulamwa gavumenti gwekola ki weeriko n'ababutegeezezza nti abakugu gavumenti ebataddewo ate nga tulina ne partnership zino agreements etusayininga ne credible NGOs ezisobola okukola omulimu okugendera ddala wansi ku grassroots kubanga obuzibu obuliwo obutamanya buki. Ono agamba nti okusobola okuvuunuka embeera eno nga gavumenti n'ebitongole by'obwannakyewa bagenda kuzimba ebyagi ebitereka emmere ssaako n'ebyuma ebigikebera era n'okussaawo abakugu abagenda okuteeka ebintu bino mu nkola. Ngembaga nti n'omutindo gubeera muzibu okukola ki okukuuma. Kakati awo we tugambira nti tulina okuteekawo kye tuyita infrastructure. Gavumenti ekikolako ekyokulaba nti tulina programu ey'okuzimba silos eza gavumenti ezitereka ki ezitereka emmere kijja kuyambako nti abantu abali specialized bavunaanyizibwe okutereka ki emmere. Naye kati oyinza okwesanga noga nti food security situation ya Uganda eyimiriddewo ku mulimi wa bulijjo. Buli mulimi avunaanyizibwa okutereka emmere emumala okumumazaako season ate emutwale mu season endala ya harvest egenda okukola ki. Mu nteekateeka eno abalimi bonna bakutendekebwa engeri y'okukuumamu emmere okutangira obuwuka buno obwa aflatoxin obutajirya. Some of the crops like these maize and the groundnuts, the aflatoxin, the fungus that causes aflatoxin attacks the crops at the what? At the field level. So during the trainings, we try as much as possible to train them on those areas such that we control that. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Also, we train the farmers to produce their own seed using the community seed multiplication model such that the other farmers access good quality seed from farmers